kakati amawulire agaliwo tegali fantastic naye gazzaamu amaanyi. Omuzadde yasse Martin Bukenya omuzeeyi bamusanze naye kyekituufu kiri nti twagala bwenkanya oba naye bamuwa kalabba oba bamutemaatema kyekyo naye nga ye bamukutte poliisi emuguddeko gy'abadde yeekwese era ssaawa yonna student munnaffe Bukenya gy'ali afuna obwenkanya. Twagala bwenkanya obadde oza weekwese. Gega mawulire agava sayidi zeeyo agalaga nti muzeeyi gwe tutegeddeko mbu yeerumu oba mugerwa gemmanya gempuliddeko ng'abantu boogera nti ye taata wa Tina era kigambibwa nti akwatiddwa. Tetumanyi ekituufu kyekiriwo oba amazima gaddala akwatiddwa kubanga naye yesterday babadde batugambyeko nti akwatiddwa ate twagenze okutuuka ku ground batugamba nti omusajja yadduse kaakati ono atugamba nti bamusanze gy'abadde yeekukumye naye yagamba nti ngaffe abayizi ababadde basoma ne Martin twagala bwenkanya bonaafunika waneeno mu ggwanga Uganda tetumanyi naye katusabe nnyo katubeere n'okukkiriza nti oba oliawo Martin ajja kubanga afuna obwenkanya. Onavudde nagamba nti Martin towummula twetaaga ofune obwenkanya. Martin towummula. Martin Bukenya tawummula. We want justice for this young man. Fenna ku nsi kuno tukulide ku buwala bw'abantu naffe baakulira ku bannyinaffe bajjajjaffe baabakulirako ne bajjajjaffe baakulira ku bawala b'abantu. Omusajja oyo yakubye omwana oyo n'amutta. Amazima gali nti teetaaga kusibwa teetaaga nsonga yonna yeetaaga kalabba. Omanyi peyini y'okuba omuntu mpaka kumutta omuntu omukuba mpaka bwazikira n'afa naye nga mwana muto naye nga oli muzadde oli musajja. Martin don't rest in peace. Towummula mpaka nga waliwo ekikoleddwawo. Towummula kubanga ku opinion z'abantu ku nsonga ya Martin Bukenya yavudde actually bamaze dda n'omuzika nabawaddeko awo akatambi nga maama we azirise maama wa Bukenya yazirise wali wabadde nga bamuziika kyamuyitiriddeko n'abanga tasobola kwekontrolinga ennaku nnyingi nnyo naye nteeyongera okuba nga nkuwa endowooza z'abantu kiki kye boogera ku nsonga. Soke muggwemu obwo obusiru bannayuganda naddala abazadde. Nze ndi muvubuka wano tukulidde ku buwala bwa bannaffe. Naawe taata wennyini walinganga olina obuwala bw'oyagala ng'okyali muvubuka nga nabwo bwali bukyali buto. Waliwo ebintu by'oyinza okuwa endowooza n'oga nti kino sina kiwa makulu. Mb'okwata omuwala mb'okwata omulenzi mb'omusanze ne muwala wo mb'omukuba omutta. Ebyo bya kisiru bannayuganda. Bya kisiru nnyo nga bw'okiwulira. Kati olwo senga bakukubira essimu ne bakugamba nti muwala munno muwala wo bamusanze n'omuwala bali eyo beerigomba. Kikusanyusa. Wabusiru mwana mubulekerawo. Kati ate nno ne future gy'ogamba gy'oprotectinga Museveni yafuga. Omwana wo ne wana ogamba nti kaasome ayina gy'agenda okujja omulimu. Tewali. Otta munno ng'omutta nga gwotta sawa yonna gwottira munno agenda kufuuka kadrama sawa yonna. Ebyo nno ne mutabiwana makulu. Waliwo ensonga ze mulina otteekako amakulu nga temuziweera ddala wadde amakulu. Naye ensonga ezitalina makulu zo ne mulaga nti muli strict nnyo. Boy eyo ekyo kintu kya kisiru nnyo nga bw'okiwulira. Kya kisiru. N'okumukuba obukubi oluyo oba okoze kya kisiru nnyo. Okuggyako mugamba bugambi va ku muwala wange genda. N'okomaawo. Agwe fuluma ennyumba yange genda siddamu okulaba ne muwala wange n'okomaawo. Kye kinene nnyo ky'osobola okukola mu eno generation. Ofunye omukisa muwala waayagala mulenzi. Ennaku zino abawala be mulaba wano ku social media abeenyogootola bawala n'abawala. Omanye emize egiri mu kubeera bawala n'abawala. Okimanyi nti muwala waafuna obuseegu bungi nnyo ng'ali ne bawala banne n'okusinga ng'ali n'omulenzi. Obadde okimanyi ekyo? Muwala wo
aseeguwala nnyo ng'ali ne bawala banne n'okusinga ng'ali n'omulenzi. Kati obusiru obwo mubujje mu ndowooza zammwe. Obwo busiru bwe sirabanga. Obwo busiru nnyo nga bw'okiwulira. Kantu ako kannumye mwana. Buli musajja akula aba ayinayo akawala ke yakwana, either nga bali mu sizes ezimu. Ye nga naye lakaali kato buli akula. Kati gwe bewalyanga ababanno naawe senga baakutta. Kyogamba. Kintu ekyo kyanyiizizza nnyo mwana. Awo tuve. Yomo ayina kyawabula atono ye ayina endowooza ye aze nagamba nti wosanganga omwana w'obulenzi ng'olinayo omwana w'obuwala mu maka agosooka obuze basoma wamu amanya atya nga tona reacting oba oliawo okukola ekikyamu. Bw'osanga omwana omulenzi mu maka ago nga muwalawo amukkiriza jjewo n'omusangiriza ne muwalawo, kwata omuwala muwe omulenzi, saba omulenzi ennamba bakubire taata waabwe. Bw'abeera musiraamu mugamba ajje ne seeka, bw'aba si musiraamu mugambe ndeterayo ente, omuwala mumuwe. Ebe temunyumya mwana wange omuwala wange ono si mulenzi w'abantu. Omwana amuna namuteekamu ssente, ono omulenzi bamuteekamu bisubi, bonna baali tebasomera wamu. Bonna myaka gye gimu, mu mateeka abeera bazizza omusango gwe gumu. Kaakati gw'otandika otya okulowooza mbugo wuwo omuwala wa bbeeyi nnyo. Kyovola mbagamba ebizibu ebigenda mumalawo obulamu bwammwe bijja mulaba ne musirika. Omuntu n'obeera awo ng'owooza nze nkutta. Oli n'alyoka awooza nze awonfa, nze nsobola n'okwejja mu bulamu. Ne mutakiwa budde nti omuntu ono alina ekyagala omumalawo. Okukwata omuwala alina omuntu nze nja mutta, nja ttema omuntu. Waliwo ekyagala okukumalawo, kirwanyise. Kati eyo kyamumazeewo, omanye emyaka gy'ogenda omumala mu kkomera. Nolabye abagwagwa abawooza mbu talina musango. Intended murder ne bw'aba mubbi ng'omusanze mu kikomera kyo ng'alina n'ejjambiya n'omutta. Intended murder ekitone nnyo bajja musiba emyaka nga 2 ajja kuvaayo asange muzzukulu we nga mukulu. Mutwale erinamu ng'okuba mwana wa nimba omusanze ne muwalawe. Go bazaala abawala wekka ku kyalo batwale mu ggulu bakulire kasasiro. Ng'olowooza yoyo omulenzi gy'avudde ye talinayo bawala be bagomosa, talinayo bannyinaze be bagomosa. Omuze gufiira ku mugumba gwe maama w'oyo mwana amufuna otya. Oyo bamusibe naawe temutumalira biseera. Agende taddanga kale famire esaanyeewo lwa busiru. Nabagamba mbeerawo lwa 6 na Sande. Tukyali mu bujjanjabi obw'obwereere obw'amajini mu lwa 6 ne Sande. Ngenze ganzire ku nnimiro n'eri. Naye avuddeyo okuwabulanga maama. Muzadde ayina abaana ab'obuwala ate ayina n'abaana ab'obulenzi. Agamba nti message eno egendera eddala eri abaana ab'obuwala. Omulenzi n'omutwala ewammwe nga gy'ogenda nga omulenzi gy'agenda okukwasaganyiza. Mumanyi ekiddako bwe nkwata boyfriend wange mu butuufu nga mwetaaga mweyagaliza tweyagala iyo yabadde Valentine Day. Okitegeera kitegeeza bwe mba mututte waka ebiddako mubimanyi. Tulina okwekwatirira naye entebe ze twekwatirira muzaani z'abazadde bange. At the end of the day obukombuleka wano. Okitegeera ekintu ekyo. Abaana baffe abawala tulemereddwa ffe bakazi mwe n'abasajja bakuno tukuzizza abaana baffe abawala mu mbeera byabiri bye nabagamba nti abaana bammwe balemereddwa okubabuuza mmwe bulamu ki bwe mubadde mujja muyitamu temubabuulira. Oli maama abadde atagala bulijjo akasagazi ne kakutagalya kati katuuka ne kadda ku mwana n'omwana n'atandikira ddala okukola exactly ebintu bye wakolanga. Kyokulaba abazadde abamutuusa balaba bayina simanyazi stroke ze bayina mmwe mubasiiga obuko naye ne mutandika okwefuula mu butuufu tudde mu reality. Musajja gwe okutta omwana wa munno wakoze kikolwa kya busiru tekyabadde ekituufu. Kwadde osobola okukwata omwana oyo n'obakwata oba n'obatuuza wansi ng'abaana
osegeera ekyo kikola kye wakoze kya busiru naye ate naffe kituddizaako ffe eri abaana ab'obuwala yemu abaana abamu ab'obuwala ogenda kuzimbira nnyoko ennyumba gwotuuka olemererwe otandika okuleeta abasajja ewa nnyoko olw'okuba gwe wazimba eki olw'okuba gwe wateekako ettaffaali ne trendinze naye agenza okutrendinga bambi ng'ebintu biri out of hands nga omwana w'obulenzi Bukenya Martin nga ye bamaze dde okumumiza omusu nga mawulire si malungi yadde nakamu abazadde bavuddeyo kunakuwala abamu ne bagamba taata kye yakoze kirungi ate abamu ne bagamba nedda kyabadde tekyetaagisa ono omwana gwose naye ayina abazadde ate era oleetedde mwana wo bisiraani ne mu famire yo yokka bisiraani bijja kubanga bikwetooloolerako mawulire si malungi naye ffe tubaawo kubanga tukutuusaako buli kimu ekitambula era ekigenda mu maaso ku ground olunaku olwaleero Luwilight ateereddwa era nga kino kyamaze okuba nga kikolebwa ndabyeko munnamateeka wa Bebekula omukulu Ebo Council Ebo abaddeyo obutereevu wali mu kkooti okubagamba nti ye client we akkiriza bawe Luwilight bail abaddeyo era nga olunaku olwaleero gabadde masanyu meereere aweereddwa bail naye bavuddeyo kumuwabula nti munnange yadde oweereddwa bail ke kasiiro kyenkyula ebigambo byo Luwi jangwa twero agreement jangwa amabere gani kwa ne babaddewo obutereevu okubanga bamwaniriza naye abantu bamugambye nti munnange waneeno obeera ku TikTok onokola live n'osabula omuntu ne bakuwaana ne bagamba kubira ddala naye obudde buli bwe butuuka munnange nga bakunywezezza ate ebintu biba biralamu. Luwilight nga bw'okomyewo tubadde tusaba otandika okusengejja mu bigambo by'oyogera kati Kazooba nze Dawton Mukama mulungi era omutonzi wa buyinza wa kitiibwa Luwilight avudde mu kkomera ne kakati Luwilight tubadde tusabanga ffe bafaani bo abakwagala kuba munnanga abatakwagala bayinza obutagamba bino otandika okusengejja mu bigambo by'oyogera oba by'oyisa mu kamwa ng'olina ky'obuulirira oba ng'olina ky'ogamba ensi kuba ndowooza kakati ebbanga lino ly'obaddeyo kibi n'ebbanga lino ly'obaddeyo kati ndowooza oyize olabye abantu kyeki otegedde mikwano gyo kyeki otegedde n'abo abakwagala n'abatakwagala okitegedde era nti Luwilight ogenza okuvaayo nga waliwo anything nga waliwo ekintu kyonna ekiri behind that okitegedde era nti waliwo mulina we mwatudde ne mubaako bye mukkaanya munnange kulikayo tuli basanyufu nti okomyewo era internet ebadde ebowa munnange wootali banja baakola ensobi banja baakwogerera naye nga ffe abakwagala tubaddengawo okulaba nga tugamba kimu free Luwilight byebyo munnange Sembera bwetyo bweri yavuddeyo mawulire gasanyo naye kisinze okuneewuunyisa nti mu comment section abasingo abamu badde bagamba Bebekula otukoze bubi ffe tubadde twetaaga asooka abeereyo ayige naye yo Bebekula balabye nti bali mu kisiibo ate balaba nsonga lwaki kekadde okubanga buli omu asaasira munne ebyatuukawo obulamu bugende mu maaso so ne bajja mu fuse awo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo waliwo omwana w'obuwala omulala ate avudde mu bulamu bw'ensi eno mu nfa etanategerekeka. Bannange amawulire amabi ge tufunye essaawa zino omwana oyo babadde bamuyita Namara nga abadde ku University ya Bishop Stuart asangibwa nga afudde kitalo ddala omanyi lwaki buli afa mubaleetera wano okugezaako balaga nti temulemeza nnyo mu bannammwe ffenna tomanyi oba onaakeesa. Live once we live. Omuzungu agamba live once for more. Nedda omuzungu agamba live oba omuzungu oba agamba atya naye ayina bw'agamba onaagamba temulemeza mu bannammwe obulamu bumpi kati omwana omuwala omuto omulungi bw'atyo bamusanze afudde nga taluwadde
bana tubadde tusaba kumanya omwana ekyamusa bali ku Bishop Stewart mutubuulire ali awo Bruno K ne ba baby mamas jukira bali oba babiri oba basatu nefe betumanyiko abasinga obungi abayatikirira nnyo mawulire yali Vanessa Mama Says wamu ne Ruth mama wa kakana akawala awo nga we bayimbire ennyimba simanyi gundi wemwe asimanyi gundi bichi ennyimba ezo muzijukira bulungi nnyo kakati Bruno K waliwo interview gyabaddeko nakola nayogerako ku baby mama awo twabadde tuli yawo Ruth n'avaayo kakati ngenzo okulaba ngate Bruno K agamba nti bannange nti nze interview gye nakola sapini pointinga muntu nti naye baby mama n'avaayo okwewozaako mmanye nti oyo yaliko obuzibu twedde tuli ate Ruth yasoose nakoze interview ne Sheila Price nenkona ku nsonga ya muwala wange mubatunuulire mubalabe asooka okwewozaako mubatunuulire mubalabe kubanga tolina nsonga lwaki oba weewozaako oba toli mu nsobi kati mubatunulire mubalabe nze nakonye ku issue y'omwana wange ekirungi point mwagifunye omwana wange mujje mu biboozi byammwe mubujje mu bintu byammwe eyo point nagikoze kati mubatunulire mubalabe agenda osooka okwewozaako anyway leero ndi ku Isabella Lounge yes ngenda kubeerayo ne baganda bange bangi bagenda kunkyalirako Shami ne Shawa Sudimani Fauti Band egenda kubetandika ku ssaawa zigenda basatu tugenda batuguddewo Isabella Lounge entindaawo enkya tulina ekinyanyanyanya ku Kiboozi Suna Ben eri puzzle co-host wange muganda wange ebisigadde vudde watono yagambye nti ekyewuunyisa nti mu nsonga y'omwana ono buli omu ayogedde kyayagala naye yakugambye nti bw'oba oyagala okumanya ekituufu n'amawulire amatuufu gagano oba onfuna baganda bange obudde buno buli omu ayogera kyayagala naye mugende ku BBS muwulire amawulire agaddala nga gasibuse ne ku kyalo kwennyini omwana oyo gye baamutidde ng'omuwala kennyini ye yakubye essimu ndowooza n'amugamba nga tewandeetedde Valentine nga Valentine yawedde omuvubuka n'aleeta akamuli omuvubuka yabadde atudde na butuuzi nga sigamba nti bali mu kwepinca okiwulidde ekintu ekyo omusajja n'ayoolawo omuvubuka n'amutwala n'amusibira mu nnyumba n'amukuba abatuuze ne bajja n'olujjimbu balabika bamenye na bulumenyi biri ku BBS telefayina amawulire nze ate amawulire ga BBS ng'ekakasa tegali ng'agazi TV ziri endala esooka kunoonya amawulire nga gaddala kati muŋŋamba mutyambu yabadde yeegatta abataata abamu mulabika mukozesa bawala bammwe nga ogwa ku muvubuka akwana muwala wo mukubanga akuba musanju kati mbulira singa abadde muzadde omwenkanya muwala waliko kinuubule ki kuba omuzadde omutuufu otuuza abaana abo bonna wakiri n'obaligita emiggo oba n'okwata omuvubuka n'omukubakubamu awo empi n'omutwala ku poliisi naye mbu omusajja yakubye omwana mbu okuva ku ssaawa 2 ng'amukuba ssaawa 3 ng'amukuba mpaka ssaawa 4 ogw'ekiro baagenze okumenya enzigi ng'omuvubuka yafudde dda ng'omusajja taliimu yadduse kyokka obwedda mu TikTok mukola vidiyo nga mutugamba mbu omusajja baamukutte mugambe kimu nti abasajja abamu bataata abamu mwebaka kuba wala bamu okuba otyo omwana wa munno oba otyo ng'olinga akuba musanju awo tewabeerawo bwenkanya kwata abaana balirika emiggo bombi kuba ate omuwala ye yakubidde omulenzi okuba omwana wa munno kubanga obutundu obwekyama obwo temusobola nakutuuza banna bammwe babuulirira nti omwana akyalira ensiko ng'otwo tutundu twekyama tunzitira omwana mbwe abazadde abamu bava wala n'abaana baabwe lwaki tebasooka kubabuulira kituufu kye balina kukola kumanya bunaku bwabwe nze mpozi omwana omulenzi simuzaala nze ng'omanyirira omwana bw'otyo
ate famire y'omulenzi mpulidde mbu maama ne taata tebaliiwo baalinya nnyonyi tebaliiwo ennaku eri ku bantu mawulire gamatini n'essaawa ya kakati gakutte wansi ne waggulu naye nga mmaliriza mwakitegeddeko nti Bettina Namukasa munnange Bettina Namukasa yakyazizza naye n'agamba tagenda kutulaga bbaawe agenda mutulaga oba ku wedding era teri yalabye bbaawe naye nga mpola byonna ndowooza tujja kuba nga tukola ki tubitegeera. Yes, oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi.